Ekyandikibwa kyaffe nga maama we bw'asomye kivudde mu kitabo kya Yoswa essuula eya 24 lunyiriri lwa 14 paka atuuse ndowooza ku lwa 15. Omutwe ky'okuyiga kyaffe kugamba nti where is your Shechem? Olukuŋŋaana luno lwali mu kifo ekiyitibwa Shechem. Shechem kyali nkiyita ekiwonvu, gamba valley, yali valley naye ng'eri wakati w'ensozi bbiri. Eno waliyo olusozi baluyitanga Nebo, eno sayidi endala nga waliyo olusozi baluyita Gereshom. Joshua ng'amaze okuyisala omugga Yoludaani, ali n'abaana ba Isirayiri, Moses bamukwasizza. Moses amaze okuwummuzibwa. Moses afudde alekedde Joshua abantu bano. Nkiwa nti n'engoye zaabwe zaali zikyawunyako enfuufu y'omu ddungu, enfuufu y'omu ddungu nga ekyawunyako, tegamba nga bakyali fresh, nga asuubira nti bateekeddwa okuba nga bakyategeera Mukama kikyabayisizaamu. Joshua oba Yoswa yali musajja nga yali mutendeke, musirikale mutendeke. In fact kigambibwa nti yali military general, amaze okuwangula entalo nnyingi. Waliwo olutalo olwa Ai lwe yali awangudde, kwegamba nga basobodde okwaŋŋanga their enemies, olw'okuba Mukama yali nabo. Bintu bingi bye tusobola okwaŋŋanga nga Mukama ali naffe, naye ate era kisoboka okuba nti tusobola okuyita mu mbeera emu, naye olw'obukulu bwa Mukama okusobola okulabika mu ffe, ate era nga ne Mukama ayagala atutegeke, atuyise mugamba mu kiseera ekyo ng'atutendeka okusobola okutuuka awantu wanaatukozeseza nga ekitiibwa kye kirabika. Bangi ennaku zino twagadde nnyo okulaba nti ffe tuba tulabika, naye ne weerabira oyo ani eyakutuma. Ekiseera kino Joshua wayitira abaana ba Isirayiri, yayita abaana ba Isirayiri mu vale eyo gye mbagambye gye bayita Shechem. Awo nga bamaze okutuuka eyo, Kalebu azzeeyo ewaali ebyobusika bye gy'azaalibwa, gye yali asibuka. Joshua alina emyaka 110, musajja wattu anaatera okufa. N'ayita abaana ba Isirayiri nga bimusobedde. Abaana ba Isirayiri baali bavudde ku Katonda eyali abaleese, abajje mu nsi mu buddu, abajje mu Emisiri. Kyali kikulu nnyo era kirina amaanyi mangi nnyo. Waliwo ensonga ddala ey'amaanyi lwaki yasalawo okuyita abantu bano mu kifo ekyo kye bayita Shechem, oba mu Luganda bakiyita Sekemu. Egamba awo waaliwo obukulu bungi nnyo, waaliwo ensonga y'amaanyi nnyo ebakwatako, kubanga history yenna eyali abakwatako yali mu kifo ekyo nga bwe ŋŋenda bagamba. Abamu temutamanyi kusoma Bayibuli, n'olwekyo ka mbabuulire ebyaliwo, nti awo we waali n'ekisinziiro ky'obulamu bwabwe mu maaso, awo we twogera Shechem,
nti awe balina okusalirawo okumanya waje balaga ne waje bavudde kwegamba olw'ensonga nti abantu bangi ennaku zino twerabira gye tuvudde twerabira ne berabira nti nze gye nava ebintu byali bwe biti ate era bwe nali nvaayo nasuubiza Mukama nti Mukama Katonda wange naakuweerezanga bw'ompisa mu kino Mukama Katonda nja kukuweereza ne tukola n'ebirayiro Mukama bw'onnyamba nze nja kugira ki nja kukuweereza era bwe tutyo Mukama n'agira ki n'akuyamba ye talina buzibu n'akuyamba kubanga aba alaba nti gwetaaga obuyambi abamu mwava e Uganda nga mwewaddeyo nti obulamu bwange bwonna bwe mpita mu kino Mukama bw'akimpisaamu ŋŋenda musinza ŋŋenda mutendereza okumala emirembe gyange gyonna obulamu bwange bwonna obw'oku nsi naye Mukama bw'akuyisaamu mu mbeera eyo ng'omuntu still neweerabira ekirayiro kye wakola olw'okuba oluusi obulamu bugenda ne bulabika bulungi nnyo ebintu ne bitereera ne biyitirira noga nti naye ddala Mukama nkyamwetaaga twayita mu mbeera eya COVID ne tutamanya nti tudiddamu okulabagana nogira ffe twali wano e Uganda nga bakugamba nti gundi yafudde ejjo lunaku lukeesa jjo bw'abadde buziba ne bbaawe naye n'akutuka oba oli awo ne bakugamba nti waliwo omwami mukwano gwaffe n'omukyala family mikwano omukyala yatumya akasenya oba akaswaki mu ddwaliro bayogera naye kumanya nti bannaye tukuleetereyo kinti mundeetere akasenya naye nga mu ddwaliro wali tosobola mutuukako yali erimu omwami n'aleeta ebyokukozesa ku makya akasenya n'ebirala ku makya abireese agenda okutuuka wali nga bamugamba nti gwe mwami wa Priscilla nti ye sooka ojje tulabe gwe mwami nti ye Priscilla afudde enkyaleero embeera eyo ekyayinza okubaawo Joshua n'akuŋŋaanya abantu ba Isirayiri baali bavudde ku Katonda eyabaleeta okuva mu nsi y'e Misiri Shekemu nkulu nnyo mu bulamu bwabwe nti awo jjajjaffe Ibulayimu we baamusuubiza omwana awe Shekemu omwana Isaaka era kigambibwa nti Ibulayimu yazimbawo n'ekijjukizo kye twandiyise alutaali oba olta yazimbawo n'ekijjukizo bannange kikulu nnyo nti Mukama bw'akuyisanga mu kintu ekimu obanga n'ekijjukizo mu bulamu bwo kyemuva mulaba oluusi tu celebrating birthdays abamu wedding anniversaries abamu noga nti luno lwe lunaku Mukama lwe yatuyisa mu kizibu ekyali kifaanana bwe kiti nzijukira ebbanga si ddene mukulu wange ali e Seattle yaweereza obubaka bamuyita mwami Sam Sebuufu tibannaye ku lunaku luno mpezezza emyaka bwe giti bukyaŋŋanva e Uganda naye ku lunaku luno nsazeewo okwebaza Mukama kubanga nali simanyi wajendaga n'embeera gye binaabamu twalinanga ebirooto edda nga tukyali bato nti Amerika ensi efaanana bweti ejjudde omubisi kabe kasinge awamu n'amata oba ne tutandika n'okulowooza nti ezaabu ali ku nguudo bw'oba otambula so kikulu nnyo
okujjukira mukama wajja akujje wabula mu mbeera eyo teweerabira wajja gy'olaga bangi tutera okwerabira who we are where we come from ne wajja tulaga mu mbeera ng'eyo n'abamu ku ffe abamu ku mmwe abafunidde abaana eyo mu Amerika mwerabidde n'engeri y'okukuzaamu abaana ne bakula muwawa abaana ne babeerabira abaana ne babavaako n'oba ng'osobola okwogera n'omwana n'akuddamu n'oba ng'osobola okumugaa nti munange nno leero sabbiiti twandigenze netujja nanga nti mami or daddy I gotta go to work I have work to do I can't kiseera kya kusaba oh sorry I'm busy mu kiwonvu awo Sekemu we baaneta amagumba ga Yakobo ne Isaaka ne Leya ne Rebeka nga bagajja e Misiri ne bagaziika awo weyali yasobola okwogerera n'abaana ba Isirayiri okutegeera obukulu bw'ensonga eno tikale kambaleeta awali amalaalo ga Isaaka kambaleeta awali ekijjukizo kya Ibulayimu osanga banaategeera Katonda waabwe kikyabadde mu bulamu bwabwe baayimirira awo olunaku lwonna ne baddamu amateeka ga Mukama n'abayitiramu Mukama bye yabagamba okukola bye yabalagira okukola era ku nkomerero ya byonna bonna nga bw'omanyi era abamu ku ffe tubeera mu kkanisa ne naamiina ne tuzikuba naye ng'omanyi nti omusumba ky'ayogerako kikukwatako naye olw'okuba oyagala okugendera mu kigaali ekyo n'okuba amiina obulokozi bugenda kuba bubwo wekka nga omuntu era awo wennyini e Sekemu Joshua ayita abantu ba Isirayiri jjukira nti yali awezezza emyaka 110 ng'anaatera okufa we yabayitira n'abagamba nti nga kwegamba nga yeringa kwalinga katukuyite okusiibula oba ye yali sipiiki ye esembayo naye n'agamba nti bwemba sijja kuleka bantu bano Musa be yankwasa nga bali awo batambula muwawa n'abajjukiza Mukama byonna bye yali abayisizaamu ti bwe twali tuyita mu ddungu enjala bwe yatulumanga Mukama yatuweerezanga ekyokulya yatuweerezanga emmaanu bwe twali ennyonta etuluma Mukama yatuwanga amazzi ag'okunywa mu ngeri emu oba endala mujjukira ne Musa bwe yakuba olwazi emirundi 2 naye ekisinga obukulu n'abagamba nti n'ebbanga lyonna lye twamala mu ddungu engoye zaffe n'engatto zaffe tezaayononekako lyadde n'akamu n'akeddagala tezaakutuka tezaayulika nti buli ku makya Mukama yaweerezanga n'emmere gye tunaalya etuyisa mu lunaku abamu ne tuterekanga nako ey'okozesa enkeera bwe twatuukanga ku balabe baffe twabaŋŋanganga okuyita mu linnya lya Yesu Kristo ebisenge bya Yeriko byonna ne bigwa omulundi gumu olw'okuba twalina Mukama ku sayidi yaffe bassebo ne bannyabo bw'oba ne Mukama ku sayidi yo osobola okwaŋŋanga ebizibu byonna eby'omu nsi amiina ekisinze okutulemesa tugenda oluusi ne twerabira ani ali ku ludda lwaffe abamu ne tulowooza nti ssente ze tukoze ze tulina zeezo ezigenza otuyamba abamu ne tulowooza nti yes kiwedde kiteredde nga ne bw'oba ogambiddwako kaabe musumba kale nno abamu eyo nno mwesiimye abasumba be mulina bambi balina ku nsimbi n'obulamu balaba nti naye abamu noli n'akugambako no
ono Sempala oba ngamba ki abamu tulina n'amanya ge twabakazaako abamu kasuuti kamu wa musajja watu ye suuti gyayambala buli sabbiiti and like Mukama yakuuma abaana ba Isirayiri banaye bantu bano baali bayita mu ddungu mwalimu emisota mwalimu nsuubira mwalimu n'ensolo ez'omu nsiko naye Mukama yazibayisaamu n'abakuuma. Mujjukira ekiro bwe baalinga batambula yabaweerezanga ettabaaza kwe baagenderanga. Emisana yabaweereza ekire ekyo kyabayamba nti omusana tegwabookyanga directly naye ng'ekire ekyo ekyabakulemberanga yonna gye baali balaga kiri waggulu waabwe kibakulembera. Oyo yali Mukama. N'abayita n'abagamba kaakati mulina okusalawo oba mugenda kuweereza bakatonda be twaleka ku ludda luli olw'omugga gye twava oba ne Misiri gye twava bakatonda. Mujjuge abantu bano abamu katonda waabwe yalinga oyo gwe balabako ga God of proximity. Kyova olaba abantu ennaku zino bamanyina okwekolera obuntu oli n'aba n'ensiriba alina bwagitadde oba kweganga amanyi nti bwe naakwata ku kantu kange giki nja kukola ki oyo katonda wange nja kwogera naye nja kwaŋŋanga ebizibu ebintuuseeko. In fact kanveeko katono ku kyokuyiga kye tuliko njagala kubatuusa point yange waka. In fact abantu abamu ensonga lwaki we do not have an experience with God is because in some churches is because katonda waabwe gwe balowoozaako gwe basinza yoli eyafa naye ne bamusigala nga bamutadde ku musaalaba mu makanisa gaabwe mu maka gaabwe ne mu bulago. You can never have a live experience with God as long as you still think akyali ku musaalaba n'ogwambala nga Yesu kwali okwo. That means owo tannazuukira era teyazuukira. Era kyovula katonda yali mugezi nnyo nti temusinzanga bifaananyi byole temwekoleranga images kubanga kintu tekirina bulamu kinaakuyamba ki so if you want to have a live example experience in God mu Mukama jjukira nti bwe yafa yazuukira ku lulwo ne ku lwange nti naawe osobole okubeera omuwanguzi. N'abagamba nti bwe muba mwagala musobola okuweereza katonda w'Abamooli mu nsi gye mulimu kati mwe mubeera kubanga bwe muba nga kyemusazeewo no problem. N'abagamba nti naye but n'akiggumiza ku lulwe nga ye ti naye nze nga nze Kavuma nze n'ab'ennyumba yange kubanga Beebo be yali alinako komandi kati jjukira nti n'amaanyi gaali gamuwedde takyasobola komandinga balala ate ebintu bya Mukama tosobola kukomandinga muntu. N'abaga nti nze n'ab'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Amen. Njagala mutegere ekintu kino bannange. Moses yali asobodde okutendeka Joshua oba Yosua nga anaamuddira mu bigere era yatambulako naye ebiseera ebisinga bano Mukama yabawa amagezi nti nga balaba myaka bwe gigenderera ekiddako okukola ki munziremu bannange. You can unmute. Anyway, it's okay. Kwebaka. Kufa. Yes. You are not growing any younger. Emyaka 10 olowooza ate Mukama anaakuzaayo akuwa sikini empya akuwa obulamu obupya amaanyi amapya baalinanga amagezi so n'atendeka Joshua nga omukulembeze wa Isirayiri omupya.
naye ekyambi ono Joshua n'abakadde bonna Abayisirayiri bo tebaatendeka baani baddira mu bigere, baani abanaabaddira mu bigere. Kuba baali bize, bali mu byobulamu bwabwe ebyensi ebyokuwamba, ensi ya Kanani yonna bagimalewo, okugirya bagimalewo kubanga bagibasuubiza yaabwe. So nga balina okugobamu buli kakica yenna. So tebaafuna budde ku traininga muntu mulala. Olw'okuba Joshua nno n'abakadde abaaliwo, abakadde baabwe mu community tebatraininga bantu abo. Abaana ba Isirayiri baali baddiridde, bali ku njegoyego y'okuva ku Mukama, kuva ku Katonda. Alega nabwo bakiraba. Bannange, tekyetagisa, it's not rocket science. Bw'oba ova waka ng'olina n'abaana ogenda kusaba, omu n'akugamba nti naye nno nze tulinayo paate ya mukwano gwange, tulinayo kino, n'ava waka ku Ssabbiiti oba ne bwetaba Ssabbiiti ng'ayambadde akagoye konna kamutuuka eno waggulu, oba weetaaga okugambibwa nti omwana oyo agenze. Banaye tulemeddwa okukuza abaana mu ngeri Katonda gye yatulagira, mu ngeri naffe gye twakuzibwamu. Kubanga oyinza n'okiraba, abamu tutandise n'okwogerera abaana b'abannaffe, leero oyo nno oba akyayinamu omwana twagira y'omu baawulira nti yabadde gundi, ate bwe yava e Boston n'agenda e Texas, kale bw'ava e Texas ate n'agira ki, ate bwe yava eyo n'agira kati ali gundi, ali Seattle. Leero nno luli yali ne Kavuma, kati ali ne Mukasa, luli ne John, ebintu ebifaanana ng'ebyo. Naye obuzibu nga buli ku ggwe. Kubanga abaana abasinga bye tukoze, bye bakuze balaba, bye bagenda okukola, bye bagenda okukola. Tugezezzaako bingi nnyo naye ne tulemwa okutendeka abaani abagenda okuddawo okutuddira mu bigere. Yet nga tumanyi nti mu kutya Mukama we wali ensibuko ya buli kimu, yadde omuwandiisi wa Bayibuli yagamba magezi bwe gatandikira. Abooluganda, teweetaaga kuba kukkiriza kino kye nkugamba, naye ge mazima nti abaana ba Isirayiri baali baddiridde. Era mwakiraba bwe baava ku Katonda ne bafiirwa okuganja mu maaso ga Mukama, n'asooka abaweereza Abababirooni ne bagira ki, ne baba amaanyi gaabwe ne gabagwako. Buli lwova ku Mukama amaanyi g'olina gakugwako. Abamu mwali nga basabi. Ssaawa 9 ogw'ekiro zuuka n'osaba, ssaawa 6 wasabye, ku makya n'osaba, oli ku mulimu ku 6 n'osaba, ku 9 n'osaba, kubanga nga omanyi nti we wali ensibuko y'amaanyi go. Naye obulamu maybe becoming so good for us, ne tugamba nti naye ddala neetaaga okusaba emirundi gino, nkyetaaga okusaba emirundi gino gyonna. Oyo nali sivuganga kamotoka kaakano nkalina n'ennyumba, oyo nafunye mortgage, bampadde ennyumba mpitirivu ya $50,000 egya $. Nandizikutteko nze, bampadde emyaka gigino gyinja okusasuliramu, omulimu gumpa bulungi, buli kimu kiteredde. Do I really still need God? Ng'olaba takyajja na mu bulamu bwo,
Do I still have time for him? Nina wenkyayinza omuteeka nga nzijuza enemabega lunoonya ojjuza. Naye ate waliyo oli bambi azitoowereddwa. Ng'alina bantu be yaleka e Kampala ng'abasuubiza nti bwe ndituuka ngenda kulaba ekyokukola tulabe ti abe Kasinge mbayambe mujje eno. Mulimu abasobeddwa nti alowooza bamugamba nti abaana be waleka eno kati miyaayu misege. Mulimu bambi abasobeddwa baasuubira nti bwe banaagira bwe banaayitamu banaasobola okuyita bannaabwe omukyala oba omwami okumujoyininga mu Amerika. Ne bigaana. Agezezzaako emirundi 2, 3, 4, 5 n'abivaako. Njagala okwogera n'oyo nga tonnaggwamu maanyi, njagala nkutegeeze ti ng'ozitoowereddwa mu mbeera ng'efaanana bw'etyo mu maaso gy'olaga tewali kirabika kubanga nga waliyo ekitangaala kyonna. Waliwo Yesu. Ebyo byonna ebikutuuseeko tebikutuuseeko nga Mukama talaba. Alaba. Era ayagala okulaba nti afuna engeri gy'akuyamba. Naye akimanyi nti oba wayinza okubeerawo embeera endala singa akuleka ekyo ne kibaawo. Era akyayagala osobole okumutunuulira ng'omulokozi wo mu bulamu bwo. Amiina. Abaana ba Isirayiri banaatera okuva ku Katonda. Naye Joshua abagambye nti newankubadde muyita mutaze okukola ebyo byonna tewali buzibu. Abawadde ne option nti musobola okusinza bakatonda babajjajjammwe be mwasinzanga ku sayidi eri ey'omugga guli eri gye twava oba ne mu Misiri gye twava, oba musobola n'okusinza bakatonda b'Abamooli mu nsi gye mulimu. Naye atugamba olwaleero ti gwe Kavuma, gwe Esther, gwe Betty, gwe ani, Rebecca, mpuliriza nti choice yiyo okusalawo ani gw'onooweereza. Sisobola kukufoosinga kuweereza Katonda kubanga bw'oba olowooza nti oli takola ng'ono anaakukolera, bw'oba olowooza nga weerabidde n'okwerabira biki bye yakukolera. Bannange njagala mbabuulire, mwe muyinza okuba nga mukitwala ng'ekyokusaaga oba ng'ekintu ekitono nnyo kuba mwakiyitamu. Mukama okukusomosa n'akujja mu mbeera emu oba endala, akujja e Uganda n'akutwala ne famire yo yonna mwenna ne muyitamu n'ofuna zi green card. Muyinza okulowolamu nga mukirowooza nti kyalubalaato kyakusaaga, kintu kitono nnyo kubanga nze bwe nagira bwe nti ne nteekamu empapula zange emyezi 2-3 nga banzizeemu. Oyo yali Mukama. Waliyo oli agezezzaako emirundi 2, 3, 4 ng'afuna rejection wabula ng'ataddemu ne ssente. Ennaku zino e Kampala babafera n'ofiirwa n'ensimbi nkumu nnyo. Naye ebyo byonna nga bikyali bwe bityo, Joshua ajjukiza abaana ba Isirayiri ti bwe twali abaddu mu nsi y'e Misiri, Mukama yatuweereza omuntu yatununula. Bwe twali tetumanyi gye tulaga, yeggulawo
ennyanja ne tutambulira ku lukalu. Mwe mulowooza ebintu byekola byokka nti ennyanja eyeyawulamu bweti n'osobola okuyitawo okutuuka gye wali olaga n'eryoka emira ate amagye ga Falaawo gonna. Abayitidde mu bingi nnyo naye n'abagamba now choose for yourself this day whether you will serve the gods of the Amorites in whose land you now dwell. Nti oba onoowereza Katonda w'Abamooli, bannaye bassebo ne bannyabo, Abamooli luli baaliwo, naye leero njogera naawe kubanga mmanyi eyo gye muli embeera ya kitalo nnyo. Nze nali sirabangako ku nguudo zigira bwe ziti n'ogira bwoti naye nabiraba eyo mu Amerika. Abayise ababuulidde kubanga abaana ba Isirayiri bwe baali egundi e Misiri, abamu baasamiranga n'okusamira n'amanya nti ayo ye Katonda we. Njagala mbabuulire abantu abasinga obungi ekibali okumpi yekyo kye bajja okusinza kubanga bo baagala ekintu kye balabako. Kale eno si ssaawa gye nkutte essaawa eno neefuuka Katonda we n'agiteekanga mu ki. Yanze buli lwe mba n'essaawa eyo ku mukono oba mu nsawo mbeera n'emikisa, era ekibuga nkiyitamu n'emikisa. Abamu ku ffe, era kino nga naatera okuggalawo, tulina ebintu bye tubadde twagala mu bulamu bwaffe byebyo abaana bye batutte. Abamu twagendanga n'okulaba akapiira ku Ssabbiiti. Sijja kusobola kugenda kusinza, waliyo geemu yaffe yeriko, sijja omupiira ne gufuukira omupiira. Mulimu abamu nga abaana baabwe baalabanga baali baagalanga nnyo okuweereza mu kkanisa, era obwana obwo bwe mulaba abaana abasinga bwe mulaba abaweereza mu kkanisa oba abasigadde mu kkanisa oba abasigadde Katonda baabirabira ku Mukama Katonda ku bazadde baabwe. Ffe kitaffe yalinga ayagala nnyo okuyimba mu kkanisa n'awalala, era yali muyimbi abasinga bamumanya, era abasinga ne tutwala okuyimba okwo. Naye ate okuyimba yakujja ku kitaawe jjajjaffe kuba yali musumba, baamuyitanga omusumba Mwanje, omu ku basumba abaasookawo. Era mu famire zaffe ffenna weesanga nti mulimu abayimbira ddala. Abaana baalaba bazadde baabwe bye baalinga bakola, era bw'obanga kwegamba gwe oyagala nnyo ensimbi z'okulembeza mu bulamu bwo, Mukama bw'akuwa omukisa n'oba n'omwana eyo gye muli n'ofuna omwana, era n'ejja kukulembeza nsimbi nga zikufuukidde Katonda. Mulimu n'abamu, simanyi oba kuno ninako abaami kandabe, kuliko abaami yenna, wali kuliko omwami, nsaba kwogera n'omwami yenna aliko. Wanika omukono bannanjaga kulaba, kuliko omwami. Ndaba, Eroni nsanyusa okulaba. Kuliko omwami yenna, waliwo awanisa emikono. Yes, nsanyusa. Bambi bano Ivan Kyagaba, waliwo n'owessimu EMK, bonna nsanyusa balaba. Abamu ku ffe ng'abasajja, ensonga ya sikaati yatumalayo. Kwegamba gwe nga n'amagezi gakugwamu nga ekyo ky'osinza. Ndabako ne Simon ne Kate Mugerwa nsanyusa balaba, Uncle Simon nsanyusa balaba ne Auntie Kate. Kwegamba abamu ku ffe nti ensonga eyo yatumalayo nga kwegamba that is it, that is what you worship. Leero baamuwulidde bamusanze busiika ne mukyala oba bavudde babadde Jinja, leero babadde gundi Masaka, alimbalala kati eyo yonna ng'ogenze okozeeyo amatwale nga ekyo ky'osinza.
abaana baffe ab'eŋŋanda zaffe tubalesi tutya. Ladies and gentlemen, you are people of influence right now. Bangi babatunuulira, abaana be muzadde ne be mutazadde n'abaana balala bonna babatunuulidde ng'abazadde baabwe, naye ensobi zaabwe zibaddewo ziriwo olw'okuba nti ffe bwe twatuuka mu mbeera emu twerabira Katonda waffe ne tuva ku Mukama Katonda. And some of you abamu lumu naliko mu kanisa ludda wa sijjukira oba si ye Texas, waliwo gye nali mu kanisa naye n'olaba oli nga azze mu kanisa n'omwana we nga ayambadde yenna kagamba mwana nno muwala mukulu myaka nga 16 18 ayambadde naye nga kwegamba teyeefirayo ku abamulaba. Ekyo kivudde ku ggwe nange. Mukama tubamulaze tutya? Mukama tubamulaze tutya? Gy'okolera Mukama omulaga, gy'otambulira Mukama omulaga. Kubanga bwe tutaakola ekyo tugenda kulekawo a generation that will not know God or what the Lord did for you or what the Lord can do in their lives. Kubanga balabye esente weeziri, balabye obulamu obulungi weebuli, tebabonyeebonyeeko. Naye omwana bw'omunyumiza nti ffe nno gye twakulira twalimanga ne tukeera ne tulima ne tugenda emugga embeera eyo bweti gye twalimu, naye abamu temwagadde kutegeeza baana kiki kye mwayitamu, temwagadde kubategeeza. N'olw'ensonga eyo Joshua ayise abaana ba Isirayiri ababuuza nti naye mmwe ddala kiki kye muliko, kiki kye muliko, kiki kye muliko? Mutandise n'okusinza ne mwekolera ebifaananyi ebyole, ne mukola ennyana lwakuba ya zaabu, mutandise okusinza ebyo, mutandise okukola muti, mutandise naye kyensembyayo okubategeeza kiri nti bwe tuba nga tuli abantu abatamanyiwa gye tuvudde oba abeerabidde gye twava, it is very, very possible. It is very, very possible that you may not know where you're going. Mu Zabbuli 13 olunyirira olusooka paka ku Lwokutaano lwogera ku muntu oyo eggwanga eryali lyerabidde wa gye livudde n'ebiribaako. Era omuntu afaanana bw'atyo tasobola na ku appreciatinga wa waali mu bulamu bwe. Bassebo ne bannyabo, kyekiseera tumanye nti we tuli Mukama yatutuusizaawo, era kyekiseera okujjukira ebyo byonna Mukama by'atuyisizaamu. Abamu ku mmwe mufiiriddwa abaana, abamu ku mmwe mwafiirwa baagalawo bammwe, abamu ku mmwe mufiisizza abantu ddala abali so dear to you, bazadde bammwe. Ensi ebanyize n'ebafunyaafunya, ffenna tuyisemu ebyo. Naye what makes you strong kwe kunywerera ku Mukama. What makes you strong kwe kumwenywezaako n'ogamba nti nze ensi ne bwe n'enjuye ntutte wa ngenda kusigala ku ggwe. Joshua kyava asemba agamba abaana ba Isirayiri, abagamba ngenda kusomawo, abagamba era obanga mulowooza nga kibi okuweerezanga Mukama, mulonde leero gwe munaaweerezanga, oba bakatonda babajjajjammwe abaali emitala w'omugga be baaweerezanga, oba bakatonda ab'Abamooli bannannyini nsi mwe muli, naye nze n'ennyumba yange
naye nze n'ennyumba yange. As for me and my house, as for me Betty and my husband, as for me John and my house, as for me Rebecca and my family and my house. Banaye kisoboka nnyo okukyukira wooli. It doesn't matter. You can make an about turn. You can make a decision. Edda Abaganda babeeranga n'olugero nti gw'owonya eggere yali kusambya. Mukama mwagala musambya ggere lyabawonya. No. Awunzisa agamba, we shall serve the Lord. Mukama abeere nammwe, erinnya lye ligulumizibwe. The decision is entirely yours. We may not have an opportunity to go back to Shechem, but you can have a Shechem moment in you. Nogandi, wawe nteekeddwa okukyusaako mu bulamu bwange. And that is why I said, where is your Shechem? May God bless you all. Mukama abasize obwenyi bwe, buli lwe munaafukamiranga ne mumusaba, buli lwe munaamukoowolanga abawulirize, abaanukule, abalina ebizibu bye musabidde okumala ebbanga. Nsaba Mukama olw'olunaku lwa leero abiwulirize, abikyuse. Let him change your lives because of the decision you've made okwongera okumuweereza n'okumuwuliriza n'okufaayo ku kikyakugamba. Mukama abeere nammwe. Amina. Amina.